boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. SMX mbadde sigenda kola story eno naye waliwo posts ezimu zendabye naddala ku mukutu gwa Facebook ate nga ziri mu kubeera nga ziwabya abantu ku nsonga ya muganda wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Vybz. Ekiro kikesezza olunaku olwaleero Vybz da kituufu ye ne banne bafunye akabenjje kabusa nera nga akabenjje kaneeno babadde batambulira mu mmotoka y'ekika kya Maka namba UBD lukaaga 11F. Yes, ye namba emotoka gye babadde batambuliramu kika kya Maka namba UBD lukaaga 11/F nera nga bafunye akabenjje kabusa. Wotunulira emmotoka tosobola kubeera nga okikkiriza nti ababaddemu basimattu, so igambirawo mbu abantu abali mu ddwaliro oyinza okugamba oba abamu bafudde, naye okusinza ku information gye nfunye abo bonna ababadde mu mmotoka Vybz ne mikwano gye bali bulungi, tebafunye buvune bw'amaanyi. Bw'oyinza gamba mbu babaddusizza mu ddwaliro, bw'oyinza gamba mbu nera babreedinga, bw'oyinza gamba mbu bafunye ebiwundu eby'amaanyi. Nedda si bwe kiri. Sinzira ku posts ezesinza okubeera nga ndaba abamu bali mu kubeera nga bawabya abantu nga bagaba information etali ntuufu. Ekituufu kiri nti Vybz ddala kituufu bafunye akabenjje kabusa nera nga otunulira emmotoka yababaddemu g'amazima ekikugira mu bwongo nti bambi bafunye ebiwundu n'ebisago eby'amaanyi oba kuliko n'abafiiriddemu, naye nga si bwe kiri. Njagadde okujjana neno ku SMX Media mbeere nga clarifyinga ku nsonga ekwasaganya bwetyo ku muganda wa Bobi Wine yafunye akabenjje naye nga ali mu mbeera nnungi ne banne tebafunye buvune bw'oyinza gamba mbu bw'amaanyi nnyo buleetera muntu kubeera nga yeeraliikira, neera agumya bafaani be nti ali mu mbeera eteeraliikiriza nnyo. Walina ku SMX Media wetu ekikola obeera oyagadde story yaffe bamika nkusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino.